kungo omuntu yena bwaganange wa Museveni najjukira erinnya ly'omuwanga credit mu bantu bonna omuntu atali selfish bamuyita Bebe Cool kino kyogera with authority siwana njogera kituufu nga bekikola ki nze kungu nako wa Museveni tonda bawuwe nze nawe mbanje gagenda wa Museveni sizibya lunako nawo okimanyi era batubanga tuleta abantu abali mu struggle batuufu ye bajjo abantu b'enyalemu omuntu alina omutima omulungi Bebe ate Bebe Cool ayagaliza okusinga ne ku Kenzo Bebe Cool tazimba mutima nga Museveni akwadde sente ababana bapaza bonna babadde ku gaali ya Bebe Cool bapazo ba promoter Bebe Cool yabaze wa Museveni katosobola kutuuka wadi noto wa Bebe Cool credit Bebe Cool aleka n'okufa ku bibye n'afa ku bantu bino mbikugamba with sina side bobanga ono ayina ntondo na lugezigezi ne Bebe Cool bomutegera ate mwangu nnyo. Can I say something about Bebe Cool? Omanyi nange nabadde very surprised. Bebe Cool batamusiima. Bebe bintu bibiri nze bye namwewuunya kutevala banange Bebe ekitiibwa. Bebe ino muwe ekitiibwa bomo. Ekyasembayo bwe nafuna ebizibu ku program yange ya TV. Ya barometer. Kumacha. Nakubira essimu. Essimu gye nasooka okufuna yali ya Bebe Cool. Kamune Bebe Cool omulaba. Kani neewuunya. Kakati kankubulire kungu. Kungu kiki? Ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga abantu b'emitima emibi bakita NRM. Era mpa ekitiibwa omuntu ayegomba okukolagana ne President Museveni oba wereetedde bizibu. Museveni olina kuba malaya nga bajjo nga tomwagala ku mutima ng'omubbako bubbi bintu bye njogedde nfudde kyovola nga Kasuku agenda kuwangaala Kasuku talingiriza byabalala Katambala Junior tekayingiriza byabalala ate full figure ye yeetisse olunaku full figure wadde mu munsi bakoti mukazi wange yes tadde she reasoned well and I give her 100%. Full figure yasituse n'agamba mulekerengawo okuba abantu omanyi abantu bali baku Museveni bakyamuka ontegedde bulungi ate Museveni abakusika eriyo agamba laba ono kubanga Bebe Cool alina obudde wa Museveni buli ssaawa ne Kenzo tobakuba mugambe bakozeeko kye basobola bannange gavumenti ya Museveni tekolekamu kungu nze kungu okumpa minisita mu gavumenti ya Museveni nsima mutoye Dubai full figure for the first time kamuwe ebimuli bye full figure yali zoninza okusinga abantu bonna n'abagamba Bebe Cool ne Kenzo they have tried their best kubanga Museveni bwakuwa obuyinza Museveni takuwa buyinza bonna kungu Museveni bwakuwa obuyinza akwako hafu toba na maanyi hazo yagambye bano kya si kirungi kagezange zimpere wano kakati ayizana butazifuna nabagamba Uganda you must study Museveni full figure yalaza abantu nti yasomye nawuleleza Bebe Cool ne Kenzo tokubanga abantu bosanze ne Museveni those people they pass in a lot of things kubanga ekisokedde olina okumanya nti Museveni tayagala abantu bakola bituufu kati badde kimanyi nti President Museveni n'akuwa omulimu n'ofuna kakati kankuyigiriza Museveni leka tusomesa bantu ndi professor nsomesa professor akugamba ekituufu kimu kubyanneewunyisiza nze nalabako Bebe kennyini ng'ali ku mukutu gwa TikTok ng'alwanirira ba TikTok n'awaayo n'example ya Puzzle mwennyini kakati kankwena kino ekiddako nti Puzzle at some point President Museveni okwagala ba content creator Bebe Cool yabatundayo. Oh really? Natuka nga NRM esazewo kwa abamawulire nga babe tebafunye abagamba ati si buli mwatu wale milioni 200. Bebe Cool atunze nnyo ba content creator and is the father of content creators. Kenzo yali selfish mu. Ni ati ne Kenzo nesi kirungi kumukuba kwa ne Kenzo alina byakoze. Ayambi abalawo nabaza muri hub. Aterezeza sa Kenzo ali organized. Nze kungu mu government ya Mwami Museveni mpala n'omuntu Mwami Museveni. Ate kimumpalanya sigabati semwagala kulwa mu buyinza. Nze President Museveni nakera ku machana ngamba bajjo nkuwadde Entebbe. Baba na Uganda mbawade sitiza mukuwana na Museveni. Entebbe ojeta. Wanga President Museveni ali mekuloza nti obusungu abantu bwe bayina azibye kubo lyabwe lokubawo kibayita service delivery. Nti kati ye yaguma. Kati olaba ekyo kyakoze jjo ali mu kubayinga time endala emyaka 5 nga ali mu ebyo. Omuntu yandibadde agamba laki bana Uganda bankyawa. Nkoze ntyo kulaba nga buli muntu service emutuukako. Service zo wadde liro puzzle ziwe n'omunaku w'eki na mukaka. Sente z'ogula bajjo ziwe n'omunaku w'eki na mukaga akole ki? Bonna bafune. Singa Museveni ali for all Ugandans zibe distributed. Equally. Magwanga lyo. Bajjo sente z'omwadde mu ssako y'obo 500 oba 10. Nyamba n'abasomesa bawe. N'abasawo bawe. Tokwata bajjo yekola okuba ogana content creator. Singa Museveni teri amuyinako buzibu. Naye obuzibu bwe ye user amutunde essaawa eyo gwakyamusa. Ate babulaka kano kanka bagambe mutaakozese mu kisago nga mukyaliko simu abasoso genda mu maaso ga Museveni. Museveni ameetinga 45 million Ugandans. Bakulembera buli lunaku Museveni tawumula. Ontegedde bulungi. Sawulidde bulungi nga bakubye Bebe Cool ne Kenzo. Artist babawe mu respect. Nze ku Bebe nawulidde bubenyo kubanga ontegedde kyenkugambe. Nze nkubudde yankubire simu. Oyo muvubuka Bebe Cool abonyebonye n'ebintu bino. Ekyokubiri. Ate ekyokubiri wakati mu kalulu. Era Bebe nange kungu yanoonyako. Kungu nakano kankagambe. Museveni takweyinuzanga.
kati kubona bona Museveni kuligwa yagala ku mutima aba using zichokora zo no eyayokeza nokera no ngamba ati nadiru yange wa Museveni zenko na magezi agamoba nokera no ngamba ati bajjo ngenda wa Museveni tutula mu meeting ne kugamba kati gendo mugambe boti muyiye boti because he is a user so kufuna sente zo mtu yena ina chance ja sente wa Museveni zije yetu zide mu economy kubanga ina sente nyingi aziganide ataka nyozite kama saturation obwavu bungi mu bantu okay kati bogera kungu nofuna obumbi butano nogera nogula ke kizimbe wamwe noteka wa maduka no abantu emirimu mfirwachi zino sente siza Museveni za gwanga okay sibo bokaba yogede na bi publicity na tete publicity na yako zaka vuyo kanji sibuli sawa ndi comedy yamba bofuna nga chance etuke wa papa wo mukulembeze we gwanga bino byo kusaga sago birekeno omuntu yayogede lunaku junior tamale junior mwana yetaga ekirabu ate mukwano gumwami kasuku tali selfish wale mente kasuku at least represented them well otelezi kasuku yake zina interest ze yarwani achukwa kumanya abantu bano babi boyamaze okusaba sente bamugamba ala tuli ba YouTube tuli ba content creator kati kasuku kyabadde kugamba ngatandika program eno afune bamemba be banafuga kasuku lutalo kirwayolekedde nti ali mu njovu enjala zeruma buli njovu eroza sente zayo kasuku avende statement yabagambe this is not your money eno sente ya bamemba bange kubanga mateka gasako begakola ki kubanga nayo buli content creator yazesunze kati what is 5 billion that is little money kati ba content creator gamba alinga 10 what is 5 billion divided by 10 ate twasobola kuzeula kuzizza buli omobo muwade wigenda kulya kati kasuku alina okubakiria agamba abantu bano buli member wakasuku wa sako yange yagenda ofuna kuzino ki abere straight and clear ati wale batasanyuse kubanga yagenda tebasanyuse bana Uganda balina emitima emibi kubanga kasuku agenda kweteretera ekizibu bwana avena ga muzino sente za content creator bonna abata subscribe nga kasuku agenda kufuuka omubi mu bulamu chokanga ate yabadde ekirowoozo okusaba sente ezo ezo sente kasuku tezimufukire ekikoni mu abere straight nga bajjo zoba toli member wa cooperative yange sikufaako ne waba oli promoter nga neweyambula nogenda kusite ngamba you are not my members efa kuba member bange abatukirize kubanga sake bande ebisanizo oyina okusasula registration oyina okugula shares oyina n'amateeka agayo kakati kasuku bw'atakisalire mangu magezi buli omalowooza sente zaabwe ziryawuza kubanga ate omuntu azibawa ate kati balina n'omukisa ti President Museveni sente azigaba mu kalulu mokka kati saa zino keyagala n'amala okulayira bw'ati wepa mugenda kula mutabanyi wa kaguto omutuufu basi olwatambulira sente z'emyezi 8 kakati balina okukola amangu kubanga Museveni wakuwa sente weebako ino zino naye amangu ekyo kinalabye kumbajjo mwe Museveni yalabisenga omugombe nyeri akati President Museveni ebintu bajjo rather kasuko yasabye nti sebo nokusinkana njagala Museveni akuze naga bakulete weekend ya ulira bakulete weekend ya ngomusajja oyo publicity na tete nebo yayogedde akati naye bakulete kati omanyi lwaki ze waliwo obonero bwenda bira President ti akuze atayogera nnyo kugenda mu ggulu ate ndoza wale yamuga nti bweyogera ku kufatofa waliwo omuntu ebintu by'akola myaka gy'obukulu nga takyerega nsi ebyeddala President Museveni akuze takyagala kayana nabaki aye ali mukolerera guli yagambye nze ngenda kubanga omusajja andabikira kubanga amanyi n'olunaku lwagenda ogende wa Katonda kubanga nze alina ebintu byenkola nga ndaba alina ekimuyita naye ffenna tunagula mwami Museveni okumusaba ate kakati kyembadde nkugamba singa mwami Museveni abantu abadde ayagala Uganda omanyi okuteleza Uganda oteleza buteleza polisi noja n'otulanezi banka nobagati muddamu kuwola abantu ku percentage nene noja n'ogoba bamanerenda nogamba yuwala omuvubuka nga tanatandika factory nga teweza taxi base nga tusemeddo yinka mu taxi payer tomujjako omusolo bwe guti ompulya bulungi noja n'otereza amasomero n'otereza amalwaliro n'obakolera enguudo abantu batunda ebimera byabwe okimanyi Uganda egagawala okimanyi Uganda ebulamu just muntu mugezi kumanya ekizibu kya Uganda bwavu kati ye president bamulima nti PDM egoba obwavu namulebe nga musajja bamutuuza mu ddagala nti sawa akakadde ko weewola mu kagagawaza jobela akakadde kasobola okugula wadde embuzi emu eri ku faamu ye kugamba musajja ye yematiza aganda lese PDM ndesa agriculture ayina bi project byayogera ngola bwoba biwulira mukama ka President Museveni olabye nga bana Uganda bagagga naye bwogenda muri yo life ate byongera bana Uganda bwavu kati zembera President Museveni nva mu nkola ya traditional economy nenzira mu digital economy kati yakyaloza nti genda olimo musiri gwe mwanyi tibono olime mwanyi omale emyaka 4 ozifuuyiro zirime abantu bazze mu nkola ya daily income kuyingiza buli londa abantu abagenda osomesa abantu nti bannange daily income esinga okulima mwanyi daily income okusinga okulunda ente ntokutuko gifunamu ebe kunyonyusa sente nyingi ebyo ebintu byagulikali kyabikola nebikola ku muntu nga alina kibaita self actualization ku ngwalo level gyotuukako nga tokyayagala needs nga kali tokyayagala love and belongings tokyayagala needs kalevo kungujoliko ya self actualization awo osobola okugenda n'olima osobola okugenda neweewola obusente bwa PDM sawa zino president w'eggwanga kyatamanyi nti population y'abavubuka beeyongedde ate abavubuka nti bakyagala byakulira kulima mwanyi
bino byakati agriculture is the backbone of Uganda byafa ne minister of agriculture lingeta ali omuvubuka ayagala ki tibolaba kakasuku nga baze maso ba junior bakoleze IT centers ogambe kasuku ngeri ngendo kuwa senteza sako gendo osomesa abavuko kola content ba aninge sente wifi ebere ya bwerere ontekera kungu nga buli center buli district oyina abana wagera natula ne simu ye natekako wifi nakola content omwana nagula YouTube channel okimanyi kati digital economy egenda kuisa traditional economy munsi yonna kati kasuko badde okimanyi asolo funa omutwalo gwa dola ku internet ompulira buli kyekugamba okimanyi kasuko asolo funa omutwalo gwa dola omwezi kakati singa okuletinga yo bakasuko omutwalo gumu mu Uganda naye kati waliwo bakasuko ekalamoja nga bambe kasuko alina amagezi naye kasuko ekalamoja talina access to internet okimanyi omuntu omuma access to internet kyomanyi you system etutwala ekimanyi terina sente nyingi zesobola okuteeka mu wifi na internet abavubuka no bango bawonye nomaloga manti buli muvubuka n'amalanga emyaka 18 okusoma ndaddewo police sijja mujjangako musolo gwa VAT ne exercise duty anawanga yakasolo katono bwe kati nga ina kyatandise twandekalajize small scale industries buli mwana amanyokola kasabuni katwale mu katale kasolo funa certificate ya UNBS ojja kuwa musolo ngo ojifude factory niyo wango okolera wakasabuni sikujjako musolo amanyota bule bizigo bitabule kasebe nga tebide ta cancer ontegede bulungi no empowering nga China ontegede bulungi kugamba kakati tulina abana abagezi nga basobola okukola emmotoka nti they are not empowered gendo laba abana nga basobola okukola pikipiki they are not empowered ndi tulina president China mulimu government eri busy kakati bino byekola babajja okutuwa sente ba promote okutuwa sente abayimbi okutuwa sente bakonti okutuwa sente president anonya kiyekwatako kutwadiza kisanja nkuba nebuza kakati owadde ulira budget owadde babajja ba promote babajja owadde ba content creator nete tujiye kakati ate mama wange ali ekyabazala yafunidde kati budget wagambira president alina okudda ku ground amanyete ekizibu kya Uganda kyeki ye point ya junior timwe wabajja omulimu oba wakunga omulimu kungu amanye ekizibu kya mama we nanga mukaka ti mama wange ekya na mukaka abadde mulimi wa manyi akataleke mwanyi mwakasula akataleke mwanyi wekagwa kati mama tumudivertize tutyo kulabanga ompulya bulungi akola side income endala ti mama ono katutekewo nti onyaku zino kimanyi eddagala n'emmere bye birimu sente okimanyi omuntu alina ka restaurant ka $15,000,000 ayingiza okusinga omuntu alina omusiri gwe mwanyi nti owe mwanyi mulongolani afuna naye ate ono waka restaurant kunga omuntu ayingiza emitwalo 2 buli lunaku asinga gwalina kino ekizimbe entinda kati batagala gamba banna Uganda daire income kintu kikulu that's why ngamba abantu ngato omuvuka topapa kuzimba maka tozimba rentals gendo ofutandika ukabi bobango zimba commercial bobango ina sente zizimba kola sente zikola amaduka gebapangisa kola edwaliro ka pharmacy kola washing bay kola restaurant toda muganti zimbi amakane rentals temuli makulu kubanga kungu bobango opangisa zikadaga mampangisa ndimo ndi road ate empangisa manyenda ku ya land road manyenda ku yomuchi ndi kungu mwezi gudduka mangu omuntu nga ina family na batajja kuwa mangu sente alina kuzabana ne wano wedduko na alifuluma mulala yingira bile mutagala gamba abantu ku radio ndi omuntu ye nafo kasinga kibaita kuyingiza mutwalo bule lunaku kati kyo president akimanyi ti munna Uganda singa mutera wenkola ne wabafuna sinji kasavu kakabuli lunaku ngakaita ku account ye yesimu oba account ye banka obumazo gobo bwavu kati batabimanyi president Museveni alina okumanya ekintu kimu the solution ye gwanga Uganda kutuwa abantu kibaita service delivery omunako wekisoka buweleza ne tetumugana gaba sente za kwa donation izi kasita ye anamanya point ndi kisanga ne wawa bajjo obuhumbi 10 omunako oli awulira bubi omunako alabanga bajjali de sente ze ate omunako natamanya okuzirekera Museveni ne bajjo zifuna kekisinga amakulu nze mbale nga bajjo wengena nezifuna nkusamulizaako naye ate Museveni wabanga tasona muntu aba kukazina nasoberwa kakati president Museveni alina okumanya nti akole ukibaita win-win situation oba lose situation nti bwe wabajjo sente lowooza ne koli omulimi kubanga president alina obusobozi obubikola byonna yes governor wa Bank of Uganda omutuufu naye kati ekiruma abantu kubeera kibaita selective justice kati ba content creator bagagawadde tebasobola gaggawala kukabi babawadde obusente butono era ngamba muganda wankasuku ave agambe bamemba be bokka bagenda ofuna kuki ave mu yogamati sente za ba content creator tebasobola that is little money kati kunkango igize ndi mukozi wa business amazima ga katonde Uganda investing 1.5 billion business begenda ko emitwalo 15 buli lunaku ngotade 1.5 towachi ali business ekola mu Uganda abantu bulabanga sente nyingi amazima ga katonde obuhumbi 5 toina obuhumbi 5 temumana muntu omukwekulakulanya kyekyega tasobola kukikkiriza nze nakola wali emakindye nateka kumpi 1.5 billion nenga unaku wakola emitwalo 2 only nti economy yafa
kati president alina okumanya ekintu nti sente zenyite zirimu value tulina kibaita inflation enguzi efuuse enguzi kati ze nga ba content creator tebakyamuka bakakane babere bezo organized ate baleme kunyigira kasuku simanyi yatubye sente simanyi kibabere organized ate baagalize kuba kasuku okufuna sente kasuku okusenda okusigale wa Museveni ate kasuku abeera nazo nze ekintu kyenenya president Museveni butafa ku bantu balala batayina ddoboozi batasobola mutuukako siga aliye ekintu kyazima nti Uganda olina kwogera nnyo nga bajja okukulaba ekyo sibwe omukulembeze ayagala abanaku sibwe akola omukulembeze ye president w'abantu abamwogera n'abatamwagira tebikola PDM ennyini yakolera abaladisi be kugaggawala president ayitayo ekintu ky'eggwanga nga towetaga kuba na nnyindo mpanvu nga n'oba ofaana bubi nga bajjo ng'olina access kweyo service era kubana mtu munene nga tolina kufaana mtu munene tomwana afudde Kalamojja talina connection n'emu Kampala naye asobola obumanyirivu bw'ayinamu ekyo ekintu n'akifuna sigamba nti ndi mwana wa gundi president alina okulekera okufuga eggwanga okulowooza nti amutuukako yenna yabala access kati eggwanga alifudde nti alpha and omega okufuna service oba okufuna sente olina kumala kumutuukirira ontegedde bulungi kungu kyenkugamba kyenga buli muntu yenna akola eki kati alina okwejjamu kiri nti yasalawo nti olina kusooka kumunoonya njagala n'omusoga w'ebikajje kamuli afune nga tamaze kulaba president kati okimanyi kungu ekyo kibi kyova olabanga kyovalaga kino ekisanja nagano mumiitinga nebuuza ne babitekisi tebanjagala babuuze bakakola appointment nyanze nagano okudde wamu nagamba kaneme genda Museveni naye bwe naafa obwavu ebintu byabadde mu programu yali iri puzzle omwana wa Museveni mama wange omulungi Natasha ye yakuba essimu n'abagamba mundeetere ku Lunnabe tululida yajja wano n'abagamba nti Lunnabe Natasha akwagala nnyo mweyo tuba twogera Lunnabe Natasha akwagala nnyo era n'emmotoka nze yanzije Kololo bagirese ng'eri special mpaka lwaki tulanze nasooseewo in a special invite you get my point on a special invite my brother I was invited yes sagendezde mugoloza lwaki tuwabaddeyo bayimbi nze yabaddeyo nzeka because I was invited in a special way chovolaba ndakugambye tosobola ziriri pazo seta bambi nyumu ondaba mbivulu by'abayimbi bimeka ondaba wa sigenda gye batampise ne bwe natuuse nabadde simanyi nti ngenda kwogera nze seteeka ku mwanjo mama wange yaŋŋaana seetuuza maaso mama wange yaŋŋaana seekulembeza mama wange yaŋŋaana sessaawo mama wange yaŋŋaana natudde mabega wa tenti mwanyina najjanga noonya naŋŋamba liri pazo oli omu ku bapenalisti ne mugamba mama wange kakati ngenda kwogera ntya nampitira mu bibuuzo era singa teyampise nkukakasa ebyange n'ebbaluwa yange nabadde njizaayo omuzindaalo gwe mwalabye maaso gwabadde gwaba penalisti era yabadde ayogera okuleka jjajjanga ya mulonze okuleka abeeyitiriza ngagamba jangu oyogere I was invited by my sister Natasha Mrs. Kalugire. I got a special call direct from a state house. You get my point? Nabadde nyino kukuta kubanga namwe lwe mwagenda yo lwe mwali na Kasero temwankubirako nga mugenda mwagenda ne mutumira bakazi bamwe n'abaana bammwe era mwabaleka ne TV mubateereddeko mulowooza nze naleba ne Faridi tebali ku TV baliko naye olunaku nali ninda olunaku olwange era lwatuukiridde ensonga z'abayimbi jjajja akola ebintu bibiri asobola okusasula ku mulimu gw'okoledde n'okusiima namusabye nti jjajja ndabaamu mu ngeri ey'enjawulo which is kyalumye bangi jjajja yakikkiriza naga ngenda kulaba bulijjo nkyogera nze nabagamba lwe ndigenda okumulaba sijja genda ng'abalala nali mu campaign nenoonya jjajja nempanjagira buli omu kyovola banyimba nnyo oluyimba olugamba nti mu biro ebituufu mukama ajja kukola ffe tulinda nnyo ebiro ebituufu ng'abantu bagenda mu state house bwe bafuluma bwe bayingira bwe bagenda nga temwampita
bwe bampise kichenye ekibaluma nga bulijjo lwaki kichenye ekibaluma ekyo ekibatta okubanga nze nayitiddwa nenjogera ensonga yange bwe namaze okwogera ensonga yange nasibeera kiri mu lulu ayefaako nzekka neŋŋamba jajja ebituufu wano mu Uganda omusajja oyo mwe mumukyayisa abantu tamanyi bambi abasinga bulijjo bagamba Museveni yampa ssente mwakitegeera jjo nti mbadde simulabangako namulabye misana ttuku n'emikono n'enjikuba n'endayira ne mugamba jajja wange gwe gusoose okulaba ini ebulodidde nakyogera nebagamba nakyogera ku YouTube ya Kasuku mugende mugyeyo butambi nenkyogera ku Sanyuka nenganze bwe ndigende wajajja njagenda misana ng'ensi yonna eraba era nababuulira kyendi musaba ndi mugamba jajja wange mpa ku ssente ow'amazima ng'oyo mwagala aliwa ayogera ebibe mwagala aliwa ani yali anjogereddeyo ani yali antutte lwaki nalinda ntwala yabula omukisa gwange bwe guba gwazze ne bampita nayogedde ebyange lwaki bikuluma emmeme lwaki obiwulirira bubi gwe bwe wali ogenda wampita bwe mwagenda juzi wano mwampita ku Jazz with Jajja mwapita bakulu okugwedda lukw'omuyimbi n'obutakuba yiti si musango gwa Muzeeyi Museveni era kino kyekiseera gavumenti ng'ekoledde abantu tebagisiimye bagigobanga abagoba omusota bagiryamu bwe basaba eveeko ebakuumye ebawadde buli kimu owulira bangambye Sekyewa ggwawo Sekyewa mwamukubiddeko singa nabadde nze singa namukubidde dda mumanyi gyali buno bwonna obubiina bwe muteekawo kano ne mubonyabonya abaana b'abantu Guleskani n'anoonya obusente ne mumutambuza mutawanya waki mufula bulungi mubonyabonya waki bwazze muwe agende weri sizizo sente tonazifuna mbivulu byo sizizo bazikuwoziwe banno muzigabe mwabalina ino obuntuntu obwo bwino ne ego sagala nzije masogo nga ndi artist otandike kunvimba kyovala banagambye jajja inti ffe tetukwatagana nabo olwa ego ojagende w'omuntu yenna nga bamuwadde sente omusajja agaziire mu ntebe maza kuvimbe otandika okgenda okwogera naye ku luggi ng'omamirira liri pazo kibusuli championi zenzi gentule ku luggi lwo olw'emmotoka osimbule nze ngoberere lunabe wabeewo enkola ennungi ego eveewo okulabibwa ku mutendera gwe gumu obukuusa bukome sitayiro z'ekiyaayo ezo zikome busimayiro bw'obulimba bukomewo muyige ng'okwetowaliza mu position ze babawadde abantu bagenda okujja nga bakutadde ewantu abantu baba baagala ekintu kimu ssente va mu kubabuulirira eyanoonya ssente lwaki omuzza mu kumubuulirira oli yakolaakola ebintu byonna ne bigaana ate gwe omugamba alime ssente z'okuyimba mugambe nti munange baziteeke mu miyoga emyoga gy'abalimi ono ayagala za kuyimba ne bw'onaamugamba okulima tagenda kulaba kukkiriza alina essuubi nti yakubako yiiti aginoonya agenda kuddamu agikube ozambi teyazzeemu gikuba lwaki obadde oyagala ozambe omuwe ssente agenda atandika okusuubula lumonde tiyazzeemu n'akuba yiiti yazzeemu n'akuba yiiti yalina essuubi ali mpalona byakugamba nja kuddamu nkube hiiti naye ekintawanya sikyafuna bivulu neetaaga studio gavumenti gyetukoledde sikisussa ku kiri I'm not a die hard njagala nfune bulungi amwe liri pazo owalunabe music empandiise mu UP mugundi Uganda ki nagiwandiisa lunabe music eri mateeka nagiwandiisa siri wa kibiina kyonna nze ndi wa lunabe music amulunabe edutainment kyekibiina kyange nze CEO waakyo kwata omuyimbi abayimbi abamu beetaaga ssuubi nti amukadde waffe waategedde tokyasobola kuddamu kuyimba naye
kati zino sente zireke genda mu Myoga eyakoma okuyimba maka gwa 12 oyagaza ki okuyimba nti gwe genda Myoga waliyo biche birala nti bino bye byokuyimba yetaaga abantu mubabulira amazima kubanga ffe batutya bakimanyi nti habwe munaleta liri paza agenda kubeera straight on point agenda kubasabayo sente liri pazo tebamwepankirako nze tojja kunvimba mu office yo tojja kuneje akirako tosuubirayo okutambuza ennaku 2 nevayo nga sikunyigidde ng'ontambuza otambuzani nezija leero nti siriiwo enkya nenkomawo nti siriiwo yensonga lwaki nagambye muzeeyi nti bana abakola obubiina biina bwabwe bakwata bajega nti bajja gendeeko yima babatuuze mu kihoolo buli kimu kye babagamba kubanga n'ebyokuyimba si byaliko alinda Suna Beni lwana agenda mu Boma Stadium yekubira ekinyanya ajja yimbe bi audio byebifu akole ki video ekifu nga ne bw'okitwala ku TV tekizanya oyo yeetaaga ki bw'omuwe emitwalo 15 waliwo wana abagenda mu Uganda yonna nga bagenda bagaba kadi osanga omuyimbi aliyo wafera akayirwa amagwa tamanyi na studio nungi na kubeera sitache kitegeeza nga akugamba nze nyina kadi ya Uganda Musician Association eyamba kyoyo wamulimba wamuwe suubi eritaliyo wamukuumira awo mu kifo kimu nti alibeera sitanga tasobola tewamubuulirira nti kola nnyo otuuke ku mmeeza y'abasajja kola muze mwaba waba wabikadi basajja batuno basanga ekiboga nze ndi muyimbi wa Uganda Musician Association ndi muyimbi bampa ne kadi eyamba ki ow'ekiboga